Gwe wabula sisobola kugamba nti nawonye naye tosobola kukikkiriza. Oh my gosh, nkugambye nawonye guli muteeru gwe nnyini nze nawonye embwa y'okukyalo bannange simanyi. Gwe Jeni bannange Jeni nze byenkugamba bituufu saagala nkulimbe beeraawo kasito ndabyeko ndowooza video ne wootagiraba. Mwayi mwagala nnyo engambo. Gwe Jeni nawonye embwa y'okukyalo nagividde osobola kikiza mwana gwe kati ndi independent. Aha kirabika bampita kati Miss Independence ate nga bya ddala osaana kikkiriza naye mukwano. Wawona yabada yingira awo ya cyane wawona wano Jeni nawe soko veko yewano omanya textinga nnyo no omuntu n'omutama genda ofuneko ku by'okukola. Gwe Jeni Kuruzi genda ofune ku by'okukola. okakasa yewano Linda waliwo ankonkonanga oba alowooza nti eno geeti yajjajjaawe. Jeni wabula kankomewo sooka abaana bagambe bajje live abaana bagambe bagende ku Shaki baby weereza link va mu muzannyo naawe. okakasa yewano Facebook bagambe bateeke munnakaweesa Shakira bajja kunfuna. Okitegera Kamalala bali ku luggi. Banyi ne bana abagenya abagwa tebalaze. Anna, yonako? Aha. Atoddukachi. Oddukachi? Nyabo. Chichi, Ati kwa baginyo odduka badduke. Badde njinako gyendaga. Jebaleko. Kale nawe jebale. Chichi, oyagala ki? Njogera nawe. Mpulidde nti oyogera nange kyova era nkozeemu. Ne live yange njijjeeko. Naye kati kambuzi kati kino otegeeza ki? Eki, Otegeeza ki? Kati oyagala ki wanoononyeewo? Kiri bwe kiti. Wano we nakupangisiriza. Nakupangisiriza yiri eri ntinda. Emyezi nensasula emyezi 4. Obaddewo emyezi 2. Ovuddewo tombuulidde. Ne mu maaso tukyalinayo ssente zaffe mu maaso. Ovuddewo tombuulidde. Kasa mukyalinayo ssente zammwe genda gwo. Kambuze. Olw'okuba sijja buli kaseera waka mbeera mu mirimu gyange. Ekyakugjeyo nga toŋŋambye kiki? Mbadde ngenda kugamba naawe kati oyagala kugamba ki? Wano wasenguseyo eri bbanga ki? Wano wakamalawo bbanga ki? Weeks 3. Ngero onoonya manyi gaŋŋamba. Naawe ndeka. Era sakasi wa bodaboda eyakulaba. Ate yakulaba weteero. Bali abawali waggulu mu kayembe. Owa bodaboda yanyambye. Owa bodaboda yanyambye n'andeeta. N'angamba wano. Biringa ebyagenda okutegeeza. Waliyo buddusi wali kiki? Nakuteeka mu maka bintu byonna n'embigwa n'ebiteekamu kyokka kati ovuddeyo toŋŋambye kiki? Natambula n'envaawo nga nkooyeewo nga njagala kukudda. N'otaŋŋamba esimu zange tezaali. Nali ngenda kugamba naawe ndeka. Kati nga bonda byonna ekanze. Just mu mutima gwange. Just nfunyemu kashooko. Waliwo mbadde sikusuubira. Waliwo dduse. Ate nga nziruka bikyonsanze nziruka. Tonsanze wano. Kati lwaki tewasooka n'omalayo emyezi giri ebiri egyasigala eri gye twali twasasula? Nali saagala kati navaayo bwe giba gikuluma nnyo genda ogipangiseemu. Mu kujja wano waŋŋamba. Saakugamba nabadde ngenda. Obadde ogenda kuŋŋamba bbanga ki? Akamala wano oŋŋani wiiki 3 ng'oŋŋaniira ki? Kati kiki oyagala ki? Ewuwo gye wapangisa navuddeyo navaayo. Okitegeera n'enkweyawulako. Kati ndi wano wange. Okuneyawulako otya? Oneyawulako nga byonna ebyange bye nagula obireeseeno. Kati nakyo kibaddemu oyagala kunnangira nga we wangulira obutebe nga we wangulira obufiriji. Kiki nnyo? Omukazi oli mukazi wange ova otya awantu olina kupangisiza n'ogende wala nga toŋŋambye. Navaawo nakoowawo. Ate n'ekirala nze wano wendi wampa emirembe. Kati eri oveeyo dde nayo okuba gyewuwo wano si wuwo. Saagala kunako mirembe. Gireete.
oyo wa boda nyina ndesa we ntwambukidde gendo bakubirira eri wabweru wano ngenda kozesaawo abakazi nga muli bayayi tukoze nga muli babbi ate tubbye eki kiki kyezibye naye ati senga wa boda anyambye okundeta tande ababoda balingiriza ne batalina kugiringiza ate nadduse nawe ndeka kati oba wangulire obuntu mbulina ate n'ebintu saakukwata mu mpale kujja mu ssente okitegera wazimpa oyagadde landiroodi weeri wasasula genda ogisulemu ennyumba bw'oba ogyagala nnyo fuluma kuba wano wange eno sigwa wagisasula n'ebyange ate biki ebibyo byofuluma lisiti olina ku lisiti y'ekintu n'ekimuwano siina naye nze mbiri na byange wabula nvaako musajja gwenviira nze ku bintu byange mpa firiji yange kuba wangija